Well, olunaku lwa bbalaza osobola okuliyita olw'Monday naye ng'ate bwe tutuuse okuba ng'ate tuluwunzika katusooke tuyiseko emikono mu maaso bwe tutya twebaza omutonzi olw'ekirawo eky'obulamu mukwano akoze bulungi nnyo okuba ng'ate atukuuma gwe wonna yonna gy'osinziira eyo yonna gy'oli munange nkutumiddeko era nga ngamba nti weebale nnyo okuba ng'ate weekuumidde ku Fifi J Danis Anka weebale kuyitirako wano n'oba ng'ate mwanattu ojja n'ompuliriza biki bye mba njogera naawe oluusi abatakkanya nange munange nkwagala nnyo olw'ensonga tetusobola kufaananya ndowooza ate ngera kiba kirungi nnyo kubanga bwe tuba tetufaananya ndowooza mbaako kyenkuyigirako mu point ebiseera ebisinga gy'oba okoze gyendi ate naawe n'obaako kyoyiga mu point gye mba nkoze gy'oli omuweereza wamwe si mulala yenze Fifi J ate nga gwe yakatayongeko mukwano nja kusaba osooke onyigeko akakapesa ka subscribe ate nga n'akade wali tokerabira mukwano mu ddakiika eno yennyini ngenda kubanga ate mba tusaako omusaayi muto amanyiddwa nga Gloria lwaki nkuleetedde Gloria olunaku olwaleero oba baby Gloria bwe tutyo bwe tukuze tumumanyiri erinnya lyakuze nalyo wadde nga kati akuze erinnya erya baby liba terikyakola bulungi naye ng'ate lyo lyamala okubanga likwata lye tukyagenda nalyo ono omwezi ogwedde ogw'ekkumi ennaku z'omwezi nga 28 mwana muwala oyo munange yaweza emyaka gye egy'obukulu 19 era bw'atyo yacelebratinga birthday ey'emyaka 19 kitegeeza nti ono yazaalibwa mu mwaka gwa 2001 oba okitegeera weza abantu bangi bavaayo babavuddeyo ne bagamba nti egyo si gye emyaka gye emituufu yeekoza yeebuzaabuza alina okwongerako omwaka omulala nti aweze egy'obukulu 2 era ne bakikayanako nnyo tujjukire nti ono si yasoose okubeera mu mbeera bwete tulabe ba celebrities bangi nnyo ng'abantu bawakanya emyaka gyabwe nga bagamba egyo si gye emyaka gyabwe emituufu tulinayo ne Desire Luzinda yalookingira ku 25 kwegamba bizze bibeerawo mu bayimbi bangi aba mu ba celebrities bangi naye tujjukire nti baby Gloria ye muntu gwe tukuze nga tulaba abasinga obungi nze nange mwennyini nkuze mulaba munange sigamba nti mbadde simulaba akuze mulaba kigambibwa nti ono yatandika okulabikira ku TV nga muto ng'aweza emyaka 2 n'emyezi gyalinga 8 bwe tutyo ne tuba nga tetutandika okumulaba ku TV naye kakati ba in-laws okuva mu nsonda zonna naddala wano ku social media platforms bwe batyo bavuddeyo ne bamwambalira ne bamugamba alekerawo okwekoza n'okwesalako emyaka nti akuze era akkirize nti akuze takyali mu teens naye ng'ate munange mukkirize ali mu myaka gye egya teens egisembayo kubanga yawezeza 19 ate waanayingira 2 era yavuddeyo n'abategeeza n'abagamba nti ye mulokole talina budde bubanga ate akweka emyaka gye ebyo ebiseera tabiina. First and foremost she's proud of making 19 era nga yebaza omutonzi erw'ekirabo eky'obulamu ate munange bw'atyo yavuddeyo n'abakolera neka video n'agamba ye lwaki nereega nammwe lwaki nkayana nammwe kamba we level mumanyiwe mugwa sooka omwewulirireko ate tugende mu maaso. So I'm here to talk to everyone that thinks they know me too much. So on my previous video, I said I'm 19. And all of you were like, oh my God, me, I'm turning 22. You should be 23 or 22. I was on TV at 2 years and 8 months and you are watching me at 6 and you think we're the same age. Sorry, let me enjoy my teenage age. bw'atyo bwe yabasekeredde era n'abasaba nti mumuleke anyumirwe emyaka gye egya teen egisembayo mu ddembe kubanga bangi mugamba nti alina kubanga alina 2 n'okusukkawo nga 21 23 n'okudda mu maaso naye yabagambye nti oba mwagala temwagala gyegyo emyaka gye ate nga she's okay with it ate n'atutegeeza nti ye talina budde bwa kubanga ate yeesalako myaka munange comments zabadde mpitirivu awo nga bamwambalira bagamba alimba yeekoza naye ekituufu ffenna tuli nti tukimanyi abaana abasinga bakula speed bambi era abamu baba bawanvu ne baba bagufu natuka okugamba emyaka gye n'obeera nga ate owakana naye ng'ekituufu gye giba emyaka gye naye ng'ate nammwe abasinzira eyo yonna gye muli ne mwesalako emyaka nga mu butuufu mu mutima omanyi emyaka gye egya ddala naye ate n'owaganyala ne weesalako emyaka nga 3 4 5 naawe nkutumiddeko weebale butassa mukama waffe Katonda kitiibwa kubanga munange bangi tebasobodde kubanga ate batuuka ku myaka egyo gye weegaana bafudde obubenje bafudde ebintu ebirala byonna ne bafa ne tubazika naye ng'ate bato nnyo nga tebawezezza na myaka
egyo gyoweegaana mukama noba nga ate tomuwadde credit mu ngeri efaananako bwekyo ekintu ekyo nno tekiba kirungi sigamba nti mba nnyingira bulamu bwo abantu abasinga mugamba olina akajanja gwanzaala biki naye tekuba kuyingira bulamu bwo naye gwe tuulakaawo weebuuze abantu abafa buli lunaku ennaku zino tuli ku social media naye olengera omwana omuto bamutaddeko rest in peace baby kwegamba yes bantuukoye naye ate ebiseera ebisinga twandifunyengamu kakadde ne twekuba mu mitima ne tugamba nti nedda mukama katumwebaze olw'ekirabo eky'obulamu baselebrities baffe abasinga be balina omuze guno ne balookingira mu 2 ne bagaana okufuluma 28 n'afuuka 28 29 n'afuuka 29 28 n'afuuka 28 kwegamba ne bagaanira awo nga bo balinga bagamba nti awo wasukkawo ajja kufa naye ng'ate munange okubanga emyaka gikweyongeddeko tekiba kisiraani tekiba wabula giba mikisa kiba kitegeeza nti mukama akyakwagala nnyo beeko byomaliriza ku nsi kuno nga tanaba kubanga ate akujjulula mu bulamu obw'ensi eno eyo baby Gloria nga tuvuddeyo waliwo ate gwe kiridde mwana mulenzi amanyiddwa nga Big Eye eyo gyasalimbidde ne ttiimu ye nga bagezaako okubanga ate bawenja obululu mwana tukibalidde anti munange obwedda babwekubira bokka abantu babalaze nti bakoowu abannayuganda bakoowu bwe batyo bekazizza ne beekolakola ebintu byabwe awo naye ng'olabira ddala mu butuufu tebimuka sabbuni tanoga sukaali tanoga naye ng'ate ye mwana mulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu gyakikubidde eyo kikutteyo abantu bongera kumulaga mukwano yonna gyayitira abantu bongera kumulaga nti bamwagala bwagazi kankozesa omukisa guno gwennyini nkujjukize nti nga 14 January omwaka ogwa 2020 teweerabira endagamuntu n'okwebereramu bw'obanga mbutuufu tonnatuuka kusalawo ani gwogenda kawa naawe agamba nti tolonde weekube mu mutima wadde tolondangako nga tewenyingira mu politics yessaawa munange ogenda akalulu kobeeko ate wokateeka gwe wolabanga wanaakuwa future ennungi wolabanga wanaakuwa emirembe mbadde fifijenga bulijjo hatakumira mpeera yongera okubanga abankumira mbaagala nnyo kambeere ng'ate mbeerekereza mu kadde kano kennyini bye bye